njala tegeza Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obubaka nabwo bufune. Muganda wange era mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ogezezaako nnyo okuteekawo omukululo gw'okugatta opposition. Naye taata njala kugamba opposition mu Uganda yeggwe teriiwo. Omukyala Winnie Byanyima tali ku ludda luvuganya, ekyo naawe okimanyi. Omukyala Winnie Kiiza tali ku ludda luvuganya, ekyo naawe okimanyi. Bwe batta abantu baabwe mu bitundu eby'e Kasese lwe baasindika mukulu Peter Erolo okutemula abantu b'e Kasese, baakola omusango ne bagutwala mu International Criminal Court, kyesimanyi nti gwatuuka. Wabula kye njagala okutegeeza eggwanga bye bintu bino bisatu wammanga mbitegeere. Winnie Kiiza omusango guno I'm not sure nti omusango guno gwawaabibwa, kubanga ne abawabi ba kkooti y'ensi yonna tebagenda ku Kasese kola investigations bane bawandiika obawa omusango gwabwe. Wabula mu musango guno bukyangaga nti baguwaabira tewali wadde sanction eyeteereddwa ku bantu abo wadde okuteeka ku Museveni. Wabula mu biwandiiko bye twalabyeko ebisoma wano Winnie Kiiza wojja okunyonyolera eggwanga oli mu opposition batali mu opposition. One, waliwo ebintu bibiri byanjawulo byenjagala enseetegeere. Ekintu ekyatuuka ku bwakabaka bwa Rwenzururu kyali kintu kibi nnyo. Mu lulimi olufunze yali masaka, kwali kutemula kusalaasala bantu. Mwate mugamba nti yali genocide. Nedda. Genocide ebeerawo wakati w'amawanga n'amawanga ag'abantu ba tribes nga balwanagana ne beetemaatema. Bwe baalumba obwakabaka bwa Rwenzururu yali government against the kingdom of Rwenzururu, naye abakolako masaka mwe mwawaba genocide ne muteekamu ne war crimes. Those are not war crimes. War crimes government eba erwana n'ekibinja ky'abayeekera. Mwagala tugamba nti obwakabaka bwa Rwenzururu bwali bayeekera era bayina emmundu. Lwaki muzanyira Museveni omupiira? Mwagamba genocide na massacre. Mwagamba genocide na war crimes. War crimes zibeerawo singa government erwanagana n'abayeekera. Abantu abafiira mwaka akavuyo yebeera war crimes against civilians. Bw'ogamba nti mwateeka mu fayiro nga mulimu war crimes, kiba kitegeeza nti you confirm Museveni's statement nti yali wanagana n'obwakabaka bwa Rwenzururu nti baalina emmundu. Whom are you fooling? Wagamba nti it's a war crime mu fayiro yammwe. War crime happening singa government erwanagana n'abayeekera ng'ekiri e Congo. Kati ye Museveni yayagala akole statement ye nti he was fighting a kingdom which was preparing to attack the government and were heavily armed. Bw'omanga kesema kati yafuuka war crime. Winnie Kiiza okolerani mukazi gwe era ogamba nti oli mu opposition. Kitegeeza wadde Museveni gap nti mu International Criminal Court alinayo musango. You confirm nti war crimes zibeerawo between government gerwanagana n'abayeekera, abayeekera babeera na mundu. Oyera tuga nti obwakabaka bwa Rwenzururu obukulemberewo ekitiibwa Charles Wesley Mumbere baalina emmundu mu lubiri era bawayisinganya amasasi n'abasirikale ba Museveni. Bawanyisiganya amasasi. Kati Museveni aba confirmings era omugjeeko omusango nti teyatta bantu, nti yali ananagana kibinja ky'abayeekera era kwe kusiba Omumbere ne banne n'abateeka mu kkomera until they accepted nti bazza emisango. Mwina wa MOP yali mu opposition biki. Museveni bo mugjeeko omusango tuba tugenda muwabira musango ki?
bakomredi mwenna bali ku social media ne bana Uganda mwenna bwe tuba tugenda mu kulonda wabeerawo abantu bangi abajja ne beesimu ne boogera ebigambo bingi njagala mubeere vigilant nnyo Museveni abadde afuga bannayuganda nga abayita basiru era nakati akyatufuula basiru njagala baga bannayuganda muzuukuke tembeera basiru Museveni abasiru wazze ebbanga lyonna nti aleeta ekintu mu kigwira diversion nazi mugenda kulaba diversion muzitalabangako njala bagamba byonna simanyi olufiikigazi bamukutte simanyanyani that is pure n'endala zigenda kujja ku speedi ya waggulu imbeeganye temudiscussinga ku diversion yeezo nabaga kintu kyonna ekirimu state agent ekirimu ani nga tekikwatagana na national platform eyo diversion kanyala bagamba Museveni akola ebintu n'aloosa bannayuganda nti basirwe ebbanga lyonna kati olwanjala bategeeza nti ffe tutwala obudde okuwuliriza abantu bye boogera naye njagala bagamba oba oyagala enkyukakyuka focusinga ku national platform focusinga ku bwekigenda mu maaso bonna basigadde abaga nti bali mu opposition they are not in opposition njala kubaza bakomere bakola video naddala muganda gwe bayita Shama Uganda abeera ku TikTok n'abalamu bakola video njala tegeeza Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu obubaka nabwo bufune muganda wange era mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ogezezaako nnyo okuteekawo omukululo gw'okugatta opposition naye taata njala kugamba opposition mu Uganda yeggwe teriiwo omukyala Winnie Byanyima tali ku ludda luvuganya ekyo naawe okimanyi omukyala Winnie Kiiza tali ku ludda luvuganya ekyo naawe okimanyi bwe batta abantu baabwe mu bitundu eby'e Kasese lwe baasindika mukulu Peter Erolo okutemula abantu b'e Kasese baakola omusango ne bagutwala mu International Criminal Court kyesimanyi nti gwatuuka wabula kyenjagala okutegeeza eggwanga bye bintu bino bisatu wammanga mbitegeere Winnie Kiiza omusango guno I'm not sure nti omusango guno gwawaabibwa kubanga ne abawabi ba kkooti y'ensi yonna tebagenda ku Kasese kola investigations bane bawandiika obawa omusango gwabwe wabula mu musango guno bukyangaga nti baguwaabira tewali wadde sanction eyeteereddwa ku bantu abo wadde okuteeka ku Museveni wabula mu biwandiiko bye twalabyeko ebisoma wano Winnie Kiiza wojja okunyonyolera eggwanga oli mu opposition batali mu opposition one waliwo bintu biri byanjawulo byenjagala ensetegeere ekintu ekyatuuka ku bwakabaka bwa Lwenzuluulu kyali kintu kibi nnyo mu lulimi olufunze yali Masaka